Nze just mind to Mukyala Lwasa. Nze Mukyala Lwasa. Original. Yawulira abantu. Otyo. Nze Mukyala Lwasa original. Mu muzannyo guno. Yes. Ndi mukyala wa kubiri ewa Lwasa. Naye ngeze ndabeko okusatu. Nako je kali. Saate mbasa kungattako. Bampuyanga noye yasoseewo njagala aveewo. Si mu bubi. Sikutegedde Racheal n'akatono. Kwata amazzi, teeka mu watering can, fukirira ebimuli, ekyo tukikola kumakya. Ate mwami Lwasa nabadde muganda. Anzije mpina ebintu bino, kapya sijja kubisobola. Naye ate amaka. Barange nago ngeetaaga. Kati kyekyendabye, kanefule musiru, mbeere nga ngondera buli kyaŋŋamba, kwegamba nga ndi musiru nnyo Racheal, mbeera musiru. Naye yonna gye biggweera gojja okuba omusanyufu golimaka kankole byonna kyetunaalisa gwe wa bodo omutongole mu maka ga Lwasa. Omutongole mu maka ga Lwasa bwe kiba nti bantumye manda nga ngaleeta, bwe kiba nti bantumye emmere mu katale nga ngireeta. Bw'agamba nti bw'olaba omuntu alabiseewo bulungi ng'ajja mu Lwasa nga naye musoma nga muleeta. Kwegamba nsomba bintu n'abantu. Tusooke tubizzeeko mu reality. Gwosobola okubeera namba 2 mu llo. Njagala nnyo omusajja nga wange. Weka. Nze mmanye engeri agenda okusenyamu amannyo, olubuto erumuluma. Nze mmanye engeri ngenda okumutegeka ng'afuluma ennyumba. Nebino ebyokubeera namba 2 ate omukubira ku nnya takwata tekoma kusaasata okunkubira. Sibisobola. Nina ebbuba lingi n'omukwano nina mungi. Nedda si Racheal mbadde njogera na mulala. Ebbuba liriwa muggwe? Nina ebbuba lujja tongezangako. Ebbuba lingi nnyo, omukwano nina mungi nnyo. Manja gange omwami wange buli ssaawa nze mulina. Obyogera nentuuka ne ŋŋamba nedda wano bali mu kumpisawo sinema. Wallahi nedda. Music olinayo akapyawo? Nina akapya bakayita weevuge mu oyiro. Abakyala mwenna abalina oyiro. Kano nkabaweereza. Oyiro gwe banaaba mu nviiri ayoza bigoye wa skin. Otegeeremu kanyimbo katini. Oyiro bwenjiwa totya nina fogo. Service ebika byenywa Shell na Toto. So kati buli anywa. Program ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page eya Facebook ku Mariam Music. Racheal Namiiro. Wanjisabo. Ngasanyisa okulabako. Nange nsanyisa okulabako. Kasimayirako. Eva. Obusekobo. Ebyaddala. Attitude eyo. Yonna bagenda gisanga mu Lwasa. Yes. Yeah. Okay. Tugenda sembayo na music wo. Tusooke na kiriwo. Tulire ku Lwasa. Amanya nze Racheal Namiiro ate nga ne mu muzannyo sikyuse era yenze Racheal. Erinnya lisigaddeyo? Erinnya lisigaddewo. Yes. Director we yasazeewo bakwadi kusalawo? Director ye yasazeewo kuba mu muzannyo guno ndi House Gal. Oh! Awo wennyini. Lwasa owokubiri. Yegwe mukazi wa Lwasa owokubiri, yegwe House Gal, tutandikire ku bwa House Gal. House Gal buno sibukolangako sijja kwewayiriza naye mu muzannyo ate mbukoze nnyo ne kindeetera okuba nti bate singa nabukola kandi nandibadde ntya mbadde muzibu. Ate obikola ne bivaayo munnange. Nange nnyini neetidde era buli ayagala okundaba genda bugenzi ku platform yaffe eya Lawrence so gyebiri babitadde nga balaba obuntu buno. So mu bintu bino by'okulonda omuntu buzannya wano zannya wali
lwaki sigwe yabadde mukyala mukulu ne bakunyigiriza era gwoba ojja mu bwabusigaalo era gwoba otwala omusajja ne wali otutte ku musajja ng'eseera simutwalangako naye mu kazanyo mayi waliwo bintu bye tuzanya nga biri rio ng'abantu abamu babikola eyo bibeerawo mu bulamu bwa bulijjo. Yes, mulamu bwa bulijjo nga weebiri, so nsobola okuba nga nze sikikolangako naye nga ndi ku actinga engeri abantu gye beeyisaamu mu bulamu bwebweru. So nze ndi mukyala wakubiri ewa Lwasa naye ngezendako owokusatu. Naako gye kali ng'olyoka okubeera namba 2 naye ogezerayo ku namba 3. Naye kati sooka oteebereze ate kati eyasooka ye abawulira atya ng'ate gwe naye namba 2 olaze tekiryoke ate mbasaa kungattako bampulira nga noyo eyasooseewo njagala aveewo si mu bubi. N'ebinyuma biti neba ne bakyala mweyagaliza mu bulamu obwa bulijjo naye tusooke tubizzeeko mu reality gw'osobola okubeera namba 2 mu llo. Njagala nnyo omusajja nga wange wekka nga nze mmanyi engeri gy'agenda okusenyamu amannyo olubuto erumuluma, nze mmanyi engeri gye ngenda okumutegeka ng'afuluma ennyumba naye bino eby'okubeera namba 2 ate omukubira ku nnya takwata tekoma ku saa 3 okunkubira sibisobola. Nina ebbuba lingi n'omukwano nina mungi. Nedda si lwekyo mbadde njogera na mulala. Ebbuba liriwa mu ggwe? Nina ebbuba lujja tongezangako. Ebbuba lingi nnyo, omukwano nina mungi nnyo, manjaganga omwami wange buli ssaawa nze mulina. Obyogera nentuuka ne ŋŋamba nedda wano bali mu kumpisawo sinema. Wallahi nedda byebituufu. Oyo Racheal Namiiro omutuufu kati wenzira wano mu firimu mba nina okuzanya kye bampa. Sobola okujjayo kiri kifaananyi kiva eri public. Omanyi kati ziri ensonga zo tujja kufunayo olunaku olwaffe tuzoogereko tuziggumize ezisooka ozitereke. Mu bayimbi bonna abangi abakyala bali mu ggwanga Uganda olowooza lwaki omukisa gwakutte ggwe n'obeera nga gwe kyalinze ne basita abalala? Ngenda kusooka okwebaza omwami Mayinja, omanyi mukwano gwange nnyo, taŋŋamba kintu ne ŋŋaana era nkubidde essimu nga ndi waka bale sinaana kunaaba n'akazuuku kandi mbi yange naŋŋamba oli wa mulwanyi wange oliriddako anti ampita mulwanyi we wanze serebu wange wendi ko ye oliwa wanze ndi waka ko ye jangu kati nenaaba nenyambala nenzija nga sitegedde nakyagenda kola ki kuŋŋamba. Yes, naŋŋamba lwa kazanyo njagala okabeeremu ne mugamba onjagaliza nnyo naye ebintu by'omuzannyo sibitegeera bulungi. Naŋŋamba osobola eddaluuli olijja kikola. So ate ne director wenzanyeemu kaabadde ayagala nzanye n'alaba nga nsobola. So ndi proud okuba nga naye kennyini nsobodde. So kirungi nnyo. Yes, bagendeyo bajja kubiraba nange baneeneetidde. Obikoledde ddala awo nenkulaba nga yes yeno Racheal wange naye nze mbadde manyiye twekisusa bade manyiye goyo naye maama kapaati ko nkazanye ate nga nkyazanya bungi, so bagendeyo babirabe birungi byo tukyaleeta. Yes, music oyinayo akapya awo? Nina akapya bakayita weevuge mu oyiro. Abakyala mwenna balina oyiro kano nkabaweereza. Oyiro gwe banaaba mu nviiri ayoza bigoye wa skin otegeeremu kanyimbo katini. Oyiro bwenjiwa totya nina fogo service ebika byenywa Shell na toto so kati buli anywa tone ogwawa service oyagala waawa. Abaami mulina okumakinga sure nti woba onywa oyiro nga weetaaga oyiro kumukyusa egenda ku Shell ne toto. So abakyala balina oyiro mwe namba tumidde. So ndowooza mutegedde bulungi oyiro gye muggwa kuba ze mule mbadde nkyamwebuuza wa mu nviiri wa sikini nedda yooyo. Ate nga kikulu nnyo okumanya nti oyiro wayimiridde wano. Waba kaddiye ng'okola repair okola service. Ekyo ngenda kukunoonyaako okitegedde kankunoonye kosoba nange omulungi atulaba yatusooke tuyite nnyo ku Lwasa Racheal Namiiro mumunoonye mu kazannyo kano bakayita Lwasa kagenda kubuutikira intaneti awo. Nze mbanyi bumanya nti buli omu ajja kubanga ate ye headline nga buli mukyayogerako buli alina data tegeka butegesi
abantu bano bagenda kubanga basalako Lwasa tugenda mulabira wantu wangi okusookera ddala tugenda mulabira ku YouTube andaba eyo platform esooka egenda kuba YouTube andaba eyo genda ku YouTube tekamu Stecia the House Gal channel yaffe akazanyo ako kagenda okuba twatansidde okuteeka episodes tuli episodes kati ndongozo zanga zinatera owere 10 tuli ne Lwasa family okutwalizibwa waliwo akazanyo akapya ketuzine tutapingamu nga wenzijja mbategeeza nti ffe wabeera ekitambula we tubeera so abazanyi bebo bennyini bembadde musubwa mu buskit oba mu buzannyo obw'oku mutimbagano ne ku TV so mu nteekateeka empya eriwo nga tuli ne Lawrence Magic tugenda kubanga ate tumanya ekintu kino bagenda kubanga bakikwasaganya batya akazannyo kano kagenda kubeera katya abazanyi benjogeddeko essaawa eno ndi n'omwami Ronald Mayinja essebo omwami Ronald Mayinja ndi mu kazannyo ke tuyita Lwasa ngera nga nzanyanga omuvuzi wa boda boda omuvuzi wa boda boda nakinku bulijjo gwe mutamanyi tumuzudde kavugira boda boda yenze naye nga tuli ne bannange bangi kazannyo kalimu Ajati Sophie Natongo kalimu Racheal Namiiro kalimu Simon Rock n'abalala bangi ne Ronald Mayinja n'abalala bangi characters mujja kuba muziraba tusooke naawe wennyini ebisaanyizo byabadde kyokufuuka omuvuzi wa boda boda director yakawandiise ye character gye yampadde ng'asinziira ku ki oba muno mwe naddugalira bakiki ofaanana ba boda boda wali ovuze ku boda boda otambulira nnyo ku boda boda director we namulabikidde nange nakayanyeeko konze mpe ekintu nange mwe neyagalira naga nti boda boda simbi vuga boda boda era muvuzi wa boda boda by the way kankulage ne element yange njikulage jimperezaawo eno element yange byonna byonna yabiguze naye ng'oli wa boda omwawufu nagenza okukayana nga element weeri abaayi wano we tuli kati reflector oyina reflector ngiina yambala reflector yo ndozo omukulu mumulaba bannange mukazannyo wati wafaananye omuvuzi wa boda awedde emirimu nakinku naye nga wali ogivuzeeko manyimanyimu lwakuba nti mulimu abansinga naye baaba tukutereeze reflector weeri kale bwondaba eyo togaana kumpa kalimu noga sina bisaanizo so wote oyimiridde bwenti wenyimiridde mu bufunzi ne boda ffe weeri wali gyenvuga okufaako bufi so ekyenjawulo omanyi bino ebintu bimba mubikola mubibeeramu okuyiga sooka obuulira ababoda abali eyo nti omuntu olina obba ne reflector ne element yes awa boda olina okubeera ne element kubanga ekuyambako nti singa oba ofunye akabenje nobwokubawo omutwe osobola okuwona ate olina okufuna reflector eno nti bwebuba kiro omuntu bakubamu amataala eyaka abaakulaba nolwekyo ebintu tubenyo nabyo ate naffe abasaabaze abakozesa boda boda kyali badde kirungi naffe ne twambala elements zino n'ogula element kuba siza bbeeyi n'ojambala oba owa boda boda n'obanga na bbiri emu n'ogiwa omusaabaze endala n'ogisigaza ne tusobola okukuuma obulamu kikulu kiyamba obulabe bwe tufuna ku makubo mpola mpola mu kazannyo kano aka Lwasa ovugaani omutwala weera omujjawa mu kazannyo aka Lwasa nvuga ebintu byonna bantumye nvuga ebyawaka amatooke amanda bw'aba afunyeyo n'ekiwala ekituufu kyeyeetaaze nakyo nkivuga n'ekimusanze wakiŋŋambye kwegamba emirimu egyo ngikola nnyo essebo kwegamba gwe wa boda omutongole mu maka ga Lwasa omutongole mu maka ga Lwasa bwe kiba nti bantumye manda nga ngaleeta bwe kiba nti bantumye emmere mu katale nga ngireeta bw'agamba nti bw'olaba omuntu alabiseewo bulungi ng'ajja mu Lwasa nga naye musoma nga muleeta kwegamba nsomba bintu n'abantu ababoda abatongole mu maka nga oli yakera n'alonda nti ono yabanvugira ebintu byange oba yabakola emirimu gyange mumanyi okutwala obuvunaanyizibwa obw'okuyamba ku bakama bammwe ku bakyala baabwe waka kiri kitya wano kati tulinda akazannyo tulabe tulimu emirimu gye tuyinza olulaba awo tomanya tulinda akazannyo tulabe tuwawula kiri nsaba abantu subscribing
tusobole okuba nti tufollowinga buli episode eba eze. Omuzannyo gujja gutya? So far so good. Tetunabaamu na buzibu. Tuli ku script byennyini bye batugamba okukola bye tukola. So no complaints. Mukyala w'omunju nga bamusuddeko omukozi obulamu. Era nga bwe tubeera bulijjo. Bino bijja ne biri ne bijja. Era gwe mukyala osigala gwe mukyala Lwasa. So omuzannyo generally ogusanze otya? Bagukuyingizaamu batya idea ebaawa? Of course okimanyize sibeera wantu wali bintu bitategeerekeka era bw'olaba nnyingidde mu kintu omanya. Of course kirina message kijja okuwa abantu kyendowooza bwe bulamu bwa bulijjo. Tetuzannya bya mu ggulu. Tuzannya bino abantu aba bulijjo bye bayitamu. So byayagala okulaba obulamu bubeera butya. Waliwo ebintu nga abantu abamu tebamanyi nti biyinza n'obbatuukako. Muzannyo guno jabbira. Omuzannyo baguyita batya? Lwasa. Bakusuubiremu ki okutwaliza ewamu? Omuwagizi waali eyo kikyabasuubira mu mukyala abantu bakimanyi of course bwe balaba Sophie Nantongo bamanyi ki ekyokulaba. However guno muzannyo we follow the script, we do our best. Ekyo kyennyini kye batwagalamu kye bagenda okufuna. Bwe kinaba kitwetaaza kukuba ssama tugenda kukuba ssama wangi ng'ogenda kukuba ssama n'oyakukwatira ku mwami anti Lwasa tugenda kukuba ssama. Why? Lwasa byonna yabireetera abakyalo bikola. Omuwagizi wo ku side of music wakulaba eno kati agenda gamba music omutadde ogenda bibalancing. Abampagira tebayinza ekyo kukigamba because bagenda gamba bugambi abadde aludde because baze batulaba mu theatre nga tukola drama. So after a long time nga Sophie takikola nkomyewo wano mu Lwasa. Lwasa tusimbudde ke kaskiti akapya oba omuzannyo omupya gumugenda okwanga mulabako ekisembayo eri abawagizi bo nga bakulabira mu Lwasa. Ekisooka mwebale nnyo okubeera nga mukwata essimu zammwe ne musubscribinga ne mulaba omuzannyo Lwasa. Tukyagenda maaso n'okubaweereza mwongere okutuwagira nga bulijjo. Tubeebaza every time we are on camera. Thank you so much. We are back again with Lwasa. So mukyala wagamba nti mukyala Lwasa taba mwangu kuba Lwasa tafumbirikika. Ndowooza abakitegedde mu kitegedde ke kazannyaako mukalindirire. Alright, tuline omwami Simon Rock. Yenze sajja wa byafaayo nnyo yongera otegeeza abantu nti bino ebintu bibaddemu nebbanga Simon. Mutusanze ku set tuyambalidde nga bwe twagala tubanirize nnyo mwenna mu Lwasa. Lwasa nzanyanga arrogant mugisha. Choya mawe kyakabaale lwakityokoli wamureba atugamba olukiga tora Rwenda tugamba olukiga representing people from the Western Uganda na buli yenna ayagala emirimu gya Simon agweyo kakati mu Lwasa eyo ye character gye nayambadde arrogant mugisha and the proud arrogant mugisha. So gogenda kuba okola otya Mr. Arrogant? Kati character yange mu Lwasa eri very tricky and funny ate ng'enyuma nnyo. Omukulu gwe bayita Mayinja yafuna boda ya Lwasa naye nga tamanyi kuvugamu yadde n'akatono bwe kati. Kati mukwano gwa Mayinja ye arrogant mugisha alina okuyigiriza Mayinja piki. Naye sigenda kuganya Mayinja kuyiga piki wadde eddakiika neegi kuba nange siina mulimu nange ndiira ku Mayinja ku piki eri nange gwe mulimo gwange kwenda nina okukakasa ennyo era omulabi waffe njagala okakasa ennyo nti Mayinja tajja kukwatako yadde ku kiwuubiro n'olunaku n'olumu emirimu gyonna nze nina ogikola. So ogenda lemesango oyogera omwogerera ologa okola ki? Sigenda kuloga Mayinja ne nina okumutiisa piki eno naye kennyini agidduke otya soko otekamu abalayini kati kiringa bwe nnyinza okkeera ku makya ne ngoga nti njagala okunjigiriza kamera naye nondaga nti buli peesa lyenyiga ku kamera eyo ligitta mba ndigiyiga
Onkitegera bulungi. Oge kwata kulugana kakati ogisi. Ewedde. Otegere kintu ekyo kati mayinja agenda kuba ku bunkenke guno muzannyo gunyuma nnyo. Nina okukakasa nti abakyala baleetera Lwasa ate nange mbagala. Boda egenda kubaako dereva ne kondakita. Okitegeera nze nvuga wakati mukyala Lwasa emabega kondakita ye mayinja. Kati guno omuzannyo bwogeza n'ogusubwa siba ekyo ogenda kukola. Laba Lwasa subscribing ku El Magic sharing ka link twewagire na buli bantu bonna abalina online channels man oli wakabinyo kyakabinyo Simon webale nnyo baba siyinza kusubwa batugoberere batuwagale Simon Rocco nze ndi muyimbi of course ndi wa media nkola ne Salt Radio era nga nkola morning show itibwa Zibula Atudde sawa 12 mpaka sawa 3 ku 17 akaronja 0 Salt FM kakati kwano gwa Pastor Bugingo ndi mukozi we nedda ssebo tubyawulire ddala mukwano gw'omuntu atasobola kuba mukozi wo era bw'obuliba oyagala omulimu gukufe beera mukwano gwa boosi wo olwo omulimu guba gulina okufa lwa nsonga tulina ebintu bye tukola ng'obikola lwakuba oyina okukola nga singa boosi wo abadde mukwano gwo ng'oba tosobola kukola busobola okukya ku makya ng'oli mulwadde nga teweewulira bulungi naye olw'okuba omulimu guba gukuyita oba olina okugenda okole naye mukulu Bugingo bw'abeera mukwano gwo oba ojja muteekamu akameseji omugende nga bukedde seewulira naye olw'okuba abeera mukwano gwo asobola nti kyali tofaayo ojja kujja enkya olwo omulimu gukoze eki era nze mugamba lwatu nakati andaba Pastor Rosias Bugingo togenda kuba mukwano gwange ng'okyampa omusaala olunaku lw'olikoma okumpa omusaala olwo nga ndyoka mbeera mukwano gwo awo bwe nzijeewuwo mba nzijenga wakyali wabbade tuba turabinga shoulders tuba tujja kuba olwali tuba tujja kwewemula naye kakati onaawemula otya boosi wo ng'ate mukwano gwo n'ebyokwewemula bikola ki bibeeramu you understand so na buli ali eyo alaba baako kyoyiga boosi wo ne bwagezangako okuteekawo olutindo omusemberere muwenga distance oba mwami oba mukyala kuba ekiva mu nkolagana eyo tukiba kirala baba boosi wo mukyala n'omusemberera nnyo masannyalaze gayinza okukuba okumalirizanga byonna byonoonese boosi wo bw'abeera nga mwami ng'oli mukyala n'oyagala okuteekawo omukwano era gasobola okukuba boosi wo bw'aba mwami ng'oli mwami asobola okukuwa ssente ne zikukema zisobola okukema abalaba boosi baffe balina bye bakola bye tutamanye ennyo ayinza n'okukusaddaakira omwo ye Simon Rock teekawo distance omulimu gubeere mulimo n'omukwano gubeere mukwano nja kunoonyaako mumbeera kuba ebigambo bino birungi nja kufunayo obudde tufunayo omulamwa twogere ebintu ebimu abantu batamanyi bayidawe era abantu bangi yo tebakimanyi nti nina amagezi naye nze gwolaba ndi mugezi ogambe nti Pastor Bugingo si mukwano gwa ngambye ananywerawo amazzi he can either be my pastor nandyowo omwoyo or my boss naye bw'abanga boosi wange aye tasobola kuba mukwano gwange kubanga wajja kutuuka ekiseera ng'alina okumpenalizinga ebya media obimanyi obeera kumpewo n'okola ensobi nga balina okukutema omusaala kati osobola okutema omusaala gwa mukwano gwo kati bukya ku makya human resource ng'erina okumpaayo ekibonerezo ng'ate yahedinga human resource okitegeera era n'ekisinga okulemesa abantu emirimu nga tuwunzika butamanya limits ng'omukozi w'okoma ne mukamaawo naye nga Lwasa yatusinkanyiza leero kana kazanyo kagenda kutambula emyaka gyonna kakabi nnyo actually ye film gye nsoose okuzannya mu ati mbaddemu naye nga nze sizannya bintu bino naye Lawrence nankukunula eyo nampa character y'ekinyankole oba lwakubamba faanana nnyo simanyi nji amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga
eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.